abumusasula agenda kukola omulimu ogwo muwadde mu wiiki 2. Lwaki nabayisa olwaleero? Osanga olwaleero lunaku lwange lwensembayo okubeera wano kuba tulinda kabineti empya. Naye saagadde kuleka kintu kya kafeero kimaze emyaka 2 nga tekiggwa nga kisigadde nga bwe kiri. Kafeero aba alina abaana 30 kati bamanye be baani abanakkirizibwa okuyingira mu kika kyabwe, abanakkirizibwa okubeera ku estate ya Kafeero. Okubanga kuliko agabana ebya Kafeero nga si mwana wa Kafeero, aveemu afuneyo anoonye ekika kye, abazadde be bamunoonyeze ekika kye. Kya bulumi nti tugenda kutinkuula omuntu eyafa naye tulina kyakukola. Amateeka gatugamba tunoonya bwenkanya, buli muntu alina okumanya ekika kye. Abafedda aba Misiri bafaraawo n'olwaleero luno bakyanoonya amagumba gaabwe mu pyramids mu mpuku z'omu Misiri. Ne bakabaka abafedda banoonya nagamba tunoonya akakwate ka Alexandra. Ani ali mu layini ya Alexandra? Ne banoonya eggumba lya Alexandra nga yafa. Sandyagadde nnyo batinkule mukwano gwange naye kino ekintu kibaddeyo emyaka 40. Mweruma tunda wano totunda wano, ziika wano toziika wano, ono afiiridde omwana amulese okumuziika tojja muziika wano, toli wa kika kyaffe. Ekisobola okusalawo ekyo bani aba Paul Kafeero bwe DNA. Ate DNA tesobola gamba muganda wa Kafeero nti bamuggyako ndaga butonde kubanga amufaanana. Muganda we ayinza okuba amufaanana naye nga amufaanana ku saidi ya maama we, nga ku saidi ya taata we tamufaanana. So omuntu yekka ayinza otubulira abazadde abaana ba Kafeero abatuufu ye nnyini omugenzi Kafeero. Nasabye dokita nti bagenda okukola byonna babikole mu mateeka. Ekisooka, ekyokubiri ebisigalirayo babizeeyo bulungi, entaanayo bagizeeyo bulungi. Nampa budget ye gy'ayagala era ngenda kikola. Ngenda zimuwa. Nsuubira mu wiiki 2 process ejja kuba etandise. Nenze nja kumufacilitatinga tulinde wiiki 2 mu maaso eyo tumalirize ebyamateeka byonna byetaagisa okukola byonna ebyamateeka nga bibeera. Tuyite mu mateeka, buli kimu kijja kukolebwa mu mateeka. Yes. Naye nga obuvunaanyizibwa bwammwe nze njala kwebaza famire ezze ne mukkiriza nti kye nabagamba okukola kye kituufu. Ebyo ebyokugamba nti waliwo DNA gye bamuggyako edda tetumanyi oba bagimugja ku ye oba bagijja ku Ssenkubuge. Yes, kubanga Ssenkubuge ye mukwano gwe, nange ndi mukwano gwe. Prince Job Kafeero yali mukwano gwa Misaki, yali mukwano gwange, yali mukwano gwa buli muntu. Naye buli muntu anyumya naye. Olwo n'ababaana omugenzi bamuyitanga Jemba, yalinga ku Nairo Theatre awo, yeyinga ne bakwano be ng'ajja n'atula nabo n'anyumya abantu b'otasuubira nga be bakwano be. So tugalewo ekigambo ekyo ekya Kafeero olwaleero. Abatakkirizibwe mu DNA ng'ate bagijja kugumba kati bajja kujulira mu ggulu. Kubanga ekisembayo ye Paulo Kafeero. Paulo Kafeero the late yekka yagenda otuwa ekituufu. Abaana 25 oba 23 senga bw'oyogerako bonna babe oba bamusibangako nga bamanya bakyala b'ennaku zino. Nze nina wano DNA ukyanga mbeera minisita wano twakakola mu DNA 205 naye nga kwezo bataata abatuufu baliko 40. Yes, n'olwaleero luno nina ze tugenda okufulumya 250 DNA done in the last 2 years. Mu myaka 2 n'emyezi 4 gye maze wano oba myezi 6 twakakola DNA 205. Ku 205 nga abakyala bakwata abaana ne babawa abataata baabwe abatali bataata baabwe. Nga kwabo abataata 20 gokka n'empapula 2 na wano. So bataata 203 nga babagamba abaana baabwe nga siki naye nga babalabirira nga bakeera ku makya ne bakola ki. So naamwe mujja kubeerawo mugambe abaana 25 ba Kafeero nga ayinamu 3. Yobanga bali 3 nga be ba Kafeero beebo be tulina okutambula nabo be balina okutwala estate ya Kafeero. Bino si bipya. Omugenzi Michael Jackson n'abalala bonna abakabya ba celebrity abakazi babasiba embuto. Abakazi babasiba ki? Embuto bakusiba embuto nga omanyi oli w'amaanyi gwe minisita w'abaana n'abavubuka olina gamba ndi lubutolo. Naye nga amanyi tayagala oswale. N'ogamba kale mwana wange abeerewo n'onyumiza n'abantu afunyeyo akalenzi nga sikako. So oyinza okusanga nga 25 nga babe. Ng'oba 25 babiri babe.
omwana wamanya kitaawo mutuufu ajja kubuuza maama we naye olowooza mu kiseera ekyo waliwo omusajja omulala gwebaka naye bajja kulondoola bafune omusajja oyo omulala eyagabananga n'ekafeero bufe oba mufuna oyo omusajja omulala nga bamuggyako ndaga butonde ng'omwana amanya ekika kye otherwise byetulimu tumala budde newe tunagenda tujulire wa Katonda yekayika Katonda yamanyi n'ekafeero so mwine ekira kye muŋŋamba egenda maaso biki ebiriwo byogere ani abatisatiisa bebaani kati Kisanja abatisatiisa ki tubaddewo nga tukugulana naye class decision yo bwebasobola okukola kikomawo tugambibwa omwami oyo abaana bali bava okubasomera results ku MPN abaana ne babagamba nti abaana be basosolamu abaana kwe kugenda kuki ku social media ne ku mativi ne bagamba nti tuzibuleyo ki atawa omwami oyo Kisanja Hirale Musoke Dr. Hirale Musoke Kisanja yankubira essimu naso bayita wenga bakajjayo abaana bakatunda ennyumba ye kennyini nakubira essimu kuba yagamba yali mukwano gwaffe era nga muntu wa famire era ng'akoze eki nga abaddewo nti n'omugezi yamutererawo kitegeera ng'era bw'atyo ngera bw'atyo bwe yajja gamba namukubira essimu nemugamba John yakuba tuyita ffe ddungi erinnya lyetukuze naye nga tukola ki tumuyita nemugamba John yakuba nabatunze ennyumba ya Pawulo n'aŋŋamba oyanziramu yagamba bagitunze nazzaawo essimu nemugamba kaŋŋende ndabaani Edi kakati tugenda okulaba ennyumba gye batunze ne tuvaayo kati bwe tukomawo wayita ennaku 3 tebatusomera ki tebatusomera results ezavudde ku bubalirize bakolera kakati yali ali mu bbaala ng'abaana bamaze okwevunga nga bagamba tibagenda kujjayo kitabo kyogwa bajjako omusaayi Hirale yankubira essimu n'aŋŋamba ku Nantongo abo abakyala abagamba nti balina abaana bakafeero abakyala bali bamalaaya nja kukuba amasasi bwatyo bwe yaŋŋamba senga mwetaagala okukola ki okuziikulayo omusajja neŋŋamba nti oba ali mumwenge oba mwakamidde butamizi saakola ki nesikitwala nesikifaako nenziramu ng'alisoba nenziramu nemunyonyola nemugamba nti bannange abantu bano baakola ekitaliiyo naye obudde bwe twagamba okgenda okukebereramu omusaayi si bwe baakebereramu abaana babba babbe naye batwala okubakeberera omusaayi n'ekyo kino kyavuddemu ng'abaana abaakola ki abaavuddemu ng'abaana ba Pawulo be baakola ki ate be bamala be batunda ennyumba ng'akola ki n'asirika busirisi nagenda okulaba ku sipaaka akawungeezi n'agamba abantu n'agamba nti ate yajja wano n'agamba nti ate ali bumu naffe atuyambako ate nga n'omukuza wayita minisita nkubulira ekintu kino olwaleero we twafuna ebizibu bino tewali yatukuŋŋaanya nga gwe bw'okikoze tewali yatukuŋŋaanya nga gwe bw'okikoze olwaleero balabye waliwo embeera ezzeewo okutandika okuvaayo ne befula abajja okukola ki okuyamba kati batandise n'okutiisatiisa ne batandika okuyita mu bantu baŋŋambe nti Nantongo bino ebintu wandibiriza ebbali kuba ekintu ekigendekako kinene n'oyo DNA tebagenda okujja bagenda kuyitawo bagende bagifere bagenda kugifera ogenda kukola otya ani yagambye wati ani yagambye bagenda gifera essimu eyankubiddwa yabadde omukyala Nabitaka omuyimbi twakoze conversation nene so Nabitaka yagambye bagenda gifera n'addamu n'ankula n'aŋŋamba nti nga bagenda gifera batya nti wandizeeko emabega kuba Swazi ne Simon tebatudde wandizeeko emabega ekintu kyonna osooka n'okivaamu n'aŋŋamba nti
basobola okukola obulabe bwonna ate batya ekirungi kati obyogedde ku kamera Spark TV ne Bukedde bonna bawulidde buli akutiisatiisa amala budde bwe yimirira ku mazima nyabo owulidde yimirira kuki ku mazima Pawulo wabanga yali mwannyoko gw'ow'omu ku mugongo gwa Pawulo gwesenga w'abaana gwakebera obugere gwakebera obugalo obugere okumanya ani Pawulo gwazaala ani Pawulo gwatakola ki gwatazaala kyongambye nti mwami Kisanja yakutiisiza ennaku zino nono ebyo bikadde sosobola kundeetera ebintu ebikadde Kirale Musoke mukwano gwange era muganda waffe kati Kisanja tasobola kugamba nti akutiisatiisa olwaleero Kirale mukozi wa gavumenti presidential advisor tasobola kutiisatiisa olwaleero kubanga gavumenti eyagala maka agatebenkedde so ekyo kiveeko ebyana bitaka byayogera naye ayogera mboozi ze nabitaka byayogera naye ayogera emboozi zaabwe zemwogera ez'okukalenda oba ez'omu buti bwe mubeeramu eyo ku kalenda mubeera ku butiibwa ne mutandika okukyusa ebigambo nze kyenjagala kiri kimu solution ya kino ekintu eryemu buli omwana ow'akafeero bamukoleko DNA ng'erabiriddwa ministry ng'erabiriddwa gavumenti ate ekolebwe police pathologist omukugu wa gavumenti ku by'okunoonyereza tuleke tumanye abatuufu be baani oba saazi oba ani mubiddemu MBNC laboratory ya gavumenti kubanga kino bakikola olw'okubanga tebanafuya abaana ne bakola ki ne batunda ebintu ebyo ati batyo nyabo nze sisobola gamba nti banafuya saabimanyaako so hani omulala alina kyayogera banyabo abakamana bakafeero wano muliwo bameka baliwo olwaleero muli bana abalala baliwo abalala bali mubibuuzo abaana basatu bali ku university bambi ani abasasulira bamama abo babambana it's okay temufaayo kigenda kuggwa yes nze nakye mbadde ngamba bano abataganya babiri nze mama nakomye ku senior 6 olw'embeera tebeeyongerayo era n'emirimu kati badde ogamba ki badde nsaba buyambi sooka babajjeko DNA leka babajjeko DNA sagala osala ennyanja nga tonatuuka ku nnyanja kati gw'osaba lyato nga tonatuuka namusezibwa osaba lyato mukyalo kakonjeru wali abantu omeka mbuuza abaaliyo babagamba bafunako abaneegayirira ne mbaleka ne bagamba baleke bakole sikiwa nti bafunye ssente basika omuguwa nabakkiriza ne bagamba bagende mu maaso bakole babawayo meka that's okay then waliwo omulala latibu waffe yali nabo bakola ngani Kibalama yajja n'andeetera ssente nandakangenda kakadde kamu bwe yamala n'angamba nti nze nina kyentwalako onze gw'omanyi kyotwalako gw'omanyi najjako emitwalo abiri nakitola yandekera emitwalo 8 era ssebo gye neyandisaako kuwa abaana bange transport n'okutambula tebyammwe ssebo tweyanziza nnyo ssebo tweyanziza ne dokita atugamba yeetaaga ebbaluwa egenda LC police ebyo byammwe ate ze ebyange tukkirizganyiza n'ab'enju y'omugenzi oba famire y'omugenzi Paul Kafeero basinkana abakulembeze by'okunoonyereza wiiki ewedde ne bakola minutes ne memorandum
bakkaanya bonna kyokumalawo okugulugulana n'okulwana okubadde ebbanga eddene okumaze emyaka 20 nga balwanira abaana ba Kafeero bebaani n'abatali ba Kafeero bebaani. Finally bakkiriza okuwabula kwange okubajjako ndaga butonde. Senga w'abaana nga bwe mumuwulidde agamba bali abaana bamanyi 20 naye ate bano abaana abaliwo bagamba nti bali 3 oba 4. So bazze batunda ebintu by'omugenzi mu kituyita obukujjukujju ne bafuna ne letters of administration. Abalala ne bagamba nti okubakebera kwe babakebera ku MBN kwalimu obuyaayi nti waliwo abalinamu ekigendererwa ne bakozesa obuyaayi. So ne tukaanya in principle okukebererwa kuddiweemu nga kukulemberwa police pathologist wamu ne Uganda Police Forensic Department wamu ne Analytical Laboratory ebitongole bya gavumenti ebyakakasibwa. So nga bajja okukebererwa nga bajja sample ku mubiri gw'omugenzi. So ebyo biwadde aba gavumenti abakulembeze ba gavumenti okulaba nti bakola process eyo bayita mu mateeka ng'amateeka galambikibwa mu wiiki 2 oba mu wiiki 3 oba mu mwezi gumu babenga e process bagimaliriza era nga tutegedde abaana b'omugenzi Paul Kafeero mukwano gwaffe Prince Joe Paul Kafeero bebaani era bebaliwa. So tutugonjoola ekyo ekintu kiveewo mulundi gumu. Olunasanga ku baana 20 nga 19 bebabe ekika kimanyi nti abo bebaabwe. Tunasanga nga 5 si babe oba 2 si babe. Bamama baabwe babalage batata baabwe bebaani. So tetusobola kubeerawo nga tugamba tukebere ku muganda we kubanga amufaanana kuba ayinza okuba amufaanana nga amufaanana ku saidi ya maama we. Ayinza okuba nga amufaanana nga amufaanana ku saidi ya w'ekika kye neighbor waabwe. So netusalawo nti omuntu gwe bagamba nti tata waabwe ye Paul Kafeero. Ate waali bino bye tukola tebisoose kukolebwa mu Uganda. Ba celebrity bangi obeera ng'oli celebrity abantu buli avaayo agamba nti mwana wo. Buli mukazi agamba wantisse olubuto. Buli omu agamba wantisse olubuto. Kati ebirina okukoma. Ate nsaba abaana baleke kulwanira ebintu by'abantu abafudde. Batandike okukola ssente zaabwe. Kubanga bonna bakuze bonna batoli zaabwe. Ate n'abayimbi ne bannakatemba n'abasajja mwenna n'abakyala mbakubiriza bwe mbanga teweesiga mukyala wo obanga teweesiga mwami wo mukole DNA nga mukyali balamu. Mwe buli omu amanye nti ne mu ddaame ly'oteekamu nti nina abaana 3 oba 2 oba 4. Bukyanga nfuka minisita wano emyezi 26 nakakebera naka-advising okukebera abaana n'abazadde baabwe kapo 205 kwezo kapo 20 zokka bwe twasanga nga be bataata abatuufu 2. So kapo 3 bonna bali nga babakuula bukuzi nga abakazi babajjako ssente bakola ki babakuula. So that must end. So family tulewala bino ebizibu ng'omuntu afudde okutandika okubeera n'ebizibu bino byonna bino ebizibu tebirina kubeerawo tubyewale ebizibu bikome. Okay, Minister, process ene egenda facilitating bwani? Mbawadde ssente nga nze nga mukwano gwa Paul nga we nabagambye mabega nti Paul yali akola dipo Nazigala yatula ku dipo yange Ntinda. Weyajja n'atuula nga nina ku university naye twali bamukwano najja ne tuula ne tunywera nga mu mwenge nguvuddeko dipo nzigalidde wano n'atandikirawo olimba lwe dipo Nazigala. So he is my friend. So being my friend mbeera nga anko w'abo abaana kamba akwatireko ssente kanzisasule ezeetaagisa ne gavumenti ejja tukwatirako forensic laboratories eza gavumenti n'ebirala okulaba nti kino ekintu tukimala. Abaana bano balinamu okutya nti bafuna okutiisibwatiisibwa okuva mu bantu ab'enjawulo nga babagamba nze mbagambye tewali ajja kubatiisatiisa okubatiisatiisa bwe baba bakutiisatiisa tugenda kolagana poliisi egenda okukulira okunoonyereza. Process yonna ejja kukulemberwa poliisi. Nze siririnnya ku ntaana y'omugenzi ate ndowooza nabo bajja kubagamba bajja kubawa kilomita 1 lunaku lwe baliba balikikola. Muyimirire eri temuyingira kuteekamu magumba agatali matuufu oba kuteekamu sampo etali ntuufu. Poliisi ejja kukola sampo 20 era omugenzi bajja muzaamu mu ntaana ye mu bitiibwa. So bino abatiisatiisa be babbi. Obanga toli mubbi nga omanyi toli mubbi omugenzi bamugyeyo bamukwate bulungi bamuzike bulungi mu kitiibwa kye bamuzeemu bulungi
basiringa entaana ye bulungi kubanga entaana eri mu nyumba, entaana bagizimbira kayumba, so bamuwe dignity esaanidde. Naye nga tumazeewo ekizibu ky'abantu kyemumaze myaka 20 nga mulwana nga mugenda ne ku mayembe mubuuza amayembe gababuulire Kafeero yazaala ono, kati gwa amayembe gamanyagalira nti omuntu yazaala. Amayembe gakola DNA galina laboratory oba emizimu gina laboratory, simanye memugenda mu ebyo mugenze ku nnyanja n'osulako akantu mbw abaana tulaba oba abaana babe. Tubeere scientific, solution eri emu, tubeere scientific. So atakkiririza mu ekyo agenda akola apiiru mu ggulu naye nga tugenda kikola.